byokwabya ennyimbe kubanga olumbe balwabya luleme kuddamu kutta muntu mu makaago terukomawo. Si bwe kiri Abaganda, si bwe kiri olumbe balwabya luleme kuddamu kutta muntu mu nnyumba eyo ne lubasaanyawo banna ne bagwawo. Tata ne lumukuba, mama ne lumukuba, abaana bonna ne bokera ku makyanga tewakyali muntu yenna nti aba wano ky'abantu bawo baafa ne batamu naye nga buli yafanga bamwambuliza ng'olumbe. Ebintu byo tubyejjemu abooluganda bibitiibwa tudde eri Allah azza wa jalla tumanyi nti omuntu yenna alifa nga si musiraamu. Ekigambo ekyo nkyogera nnyo kisobole okuyingira mu mitima gyaffe. Bannanga omuntu yenna kekamutanda nga bwe katanda abaafa nga si basiraamu tewali kuddamu kufuna mirembe, tewali kuddamu kufuna mirembe. Nkiddamu tewali kuddamu kufuna mirembe ng'omuntu afudde ala ghairi islam nga tafiiridde ku busiraamu. Obusiraamu ye ddiini Allah gy'ayagala tabaraka wa taala. Bannange tewali ddiini ndala yonna ntuufu okuggyako buki. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Okumenya ensonga yegenda wala Allah azza jalla yagana abantu okufanga siba siraamu nakifula haramu mu kitabu ekitibwa Qur'ani yekitibwa enzikirizeyo Allah agamba tabaraka wa taala tiwawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah aya najidamu suratu Ali Imran nagamba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ensonga yagenda wala omuntu ne bwafanga mukafiiri tokkirizibwa kumusabira naye ng'okusabira abafu ibada nnene nnyo mu ddiini y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era omuntu agenda tuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala alaba agapeera nga gangi gaalina. Alaba gaki agamba nti ya Allah empeera zino zendaba zaani bino nga saabikola. Kunga Allah azza jalla agenda kuwa ekitabo kyo okirabemu byewakola nenge omulimu gw'empeera ziri z'olaba ziri ezikutunuulidde ezikuweereddwa tozisikyanga olaba tewabikolerera. Allah gambe kenyini tabaraka wa ta'ala ati listighfari waladika laka. Omwana we yakusabiranga nkusonyiwe nenkusonyiwa zezempeera z'olaba kati okusabira abafu ibada nnene mu ddiini yaffe y'ekitiibwa era mulimu munene gwoba okoze. Era bannange tutandike okusabira ku baganda baffe abaafa. Sigambe ensabire ya bid'a eyokuŋŋaanya gundi ne gundi eyokugula omuceere n'ennyama bweguba tuguliiwa tugenda kusabira bannaffe eyokuyita seeka gundi eyokuteekawo simanyi omuliro ne muteekako akabaani akakka kano ke katwala edduwa ewa Katonda mutadde la hawla la quwwata illa billah. Ala tawulira edduwa zosaba oteekawo akabaani ako muke katwala edduwa ewa Katonda. Okusabira omufu tekyetagisa kuŋŋaana beera wekanga buli mudda naawe wennyini. Ai Allah saasira abafu b'abasiraamu n'abafu baffe bonna. Allahumma ighfir lahum wa wassi' alayhim. Allahumma ighfir lana wa li jami'i al-muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa li jami'i mawta al-muslimin. Ebyo Allah byayagala subhanahu wa ta'ala. Naye omuntu okuba nti empeera nnene eri mu kusabira abafu baffe biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Naye omuntu bw'afanga mukafiiri kabeere maama kabeere taata omuntu ayagala nnyo bakadde be bamuli ku mutima. Bakadde b'omuntu bamuli ku mutima wadde mwana wo abaana b'omuntu bamuli ku mutima wadde famire y'omuntu emuli ku mutima. Tayagala amugambira ku nnyina, tayagala amugambira ku kitaawe, tayagala akwata ku mwana we, tayagala akwata ku baganda be, tayagala akwata ku bannyina, tayagala muntu akwata ku famire ye yonna. Naye kasita omuntu omu ku bafamire yo agaza n'afa nga si musiraamu, Allah azza wa jalla omulyango gw'okumusabira yaguggala, tokkirizibwa. Tukimanyi nti ofuna mpera naye bw'ogezaako ofuna musango mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Kubanga Allah yagana الله يقام سبحانه وتعالى من سورة التوبة يقام ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الله نشكر له سبحانه وتعالى يقام تتشرك النبي ود النبي kati nabbi baba muganyi gwe kamada lujja oluliri dawa
nabbi bamukoze eki bamuganye nabbi bamuganye ate siyeka kuvira ddala ku Adamu paka ku Muhammad babaganye kasita wadde obwa nabbi tebulina bwe busizaawo omuntu wa nabbi ng'afudde nga mukafiri tebulina. Allah gamba nti tekiri ku nabbi tekikkirizibwa wadde abakkiriza okusabira bamushirikiina nga bafudde wadde bantu babe bwakumpi nga taata nga maama nga mutabani wange kasita bafanga bafiiridde ku bukafiiri obutali busiraamu tetukkirizibwa kubasabira. okumanya obwa nabbi temwina gwe buyisaawo. mutabani wa nabbi Nuhu yafa mukafiri Allah namwokya omuliro era Allah namugoba ne bantu ba Nuhu yamugamba nti innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salihin siwa mu bantu bo mazima emirimu gye si mirongoofu talina tawhidi talina sunna mwononefu si mu bantu boyo era wegendereza ebintu byonsaba gwe Nuhu Allah namuwoninga amugamba ay Allah nsonyiwe okusaba bye sinaako kumanya nkusaba onsonyiwe Allah tabaraka wa taala. mutabani we nagenda bwatyo muliro tata wa nabbi Ibrahim muliro mutunzi wa masanamu mukafiri mukazi wa nabbi Ibrahim ne mukazi wa nabbi ani mukazi wa nabbi Nuh ne nabbi Lut bamuliro bakyala bawe basulanga nabo mbuli bakyala baba nabbi muliro. eno dini si byabwa nabbi kasitagaana okuteka mu nkola khalas. tata wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mama wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam balidda ombaka yenyini yagamba nti tata wange kuba sahaba yaje nambuuza amugamba nti ya Rasulullah aina abi tata wange aliwa amugamba nti finnar ali mulira abengeya omusajja atambula ku waka baka nagamba musajja ono namuyita bamuyita namugamba nti abuka wa abi finnari tata wange n'owuwo bali muliro. Abdallah tata wani mama we Amina baki bafira ku bukafiri era mpaka gamba nti Allah azza wa jalla yanzikiza ngende nambule kabuli eya mama wange nena ngano kumusabira nangano kola ki yafa mukafiri. kati bannange ebintu si byakuzanyirako wadde nabbi obwa nabbi tebulina gwe buyisaawo nti akobwa nabbi kakola ki wano mu nsi embeera zitumu za njawulo osobola okuyitawo otasobola kuyita olw'omunene gwokola ki influence olw'omunene gwokola ki awantu awazibu naye olwokuba nti waliwo omunene wali ate nga akumanyi tagenda naye akubonako bwessimu si bwe kiri akubonako bwessimu Abdul Karim Mumale agenda kujjaawo n'ebintu byeti muleka ayitewo mukonere mwagende nojjanga abantu basimba oluseregende luveeyi no bayitako buyisi noleta ebipapula munene yagambye naye ng'oli mugirimu awedde emirimu naye olwokuba nti obunene bulina kyebukoze bukuyisizaawo tewaliwo obunene businga bwaba nabbi tebuliwo tewaliwo bunene businga bwa nabbi bwaba nabbi tebuliyo naye obula okuba nti obwa nabbi bunene tebulina gwe buyisaawo ate yali taata wa nabbi omuto mutwale ekitundu kya Abu Talib eyakolera obusiraamu ng'ettabbu eyateekawo omugongo gwe Muhammad atambuze kale obusiraamu ne wallahi yafiira ku bukafiri Allah namwokya omuliro tabaraka wa taala nga tatunulidde bino byonna byataasa ddiini kubanga Allah mboka yagamba ti Allah ayinza okusitula eddiini eno n'agitaasa ku muntu nga mukafiri obanga mwononefu Allah n'agitaasiza ku muntu oyo Abu Talib Muhammad nagezaako nakaba amaziga munnange taata yogera bwogezi kigambo kimu kyokka Muhammad kimuluma muli
yogera kigambo kyokka nti la ilaha illa Allah kifiirako ngenda kwibimba Allah nkyogera ekigambo ekyo Allah kusonye subhanahu wa ta'ala kyoba oyogera kyokka munnange ogera nekyo boyogera agasajjaga era nabo abawuzi b'eminyama babi oli omusajja ono yajogedde ekigambo ekyo negasajjaga ku lwago agakafiri gakungwe negajja negamugamba wa Abu Talib omwana z'obuzzi wano akujje kunzikiza abajjajja baffe enkukuuti fe manyikiddwa entuufu oli ku Muhammadi timunnange taata yogera kigambo kimu kyokka ne bw'otaasaale ne bw'otaakole hijja ne bw'otaasiibe ne bw'otasome Qur'ani ne bw'onaaganda ne gamba bugambe nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ofe ne yagaana ne Allah n'amunga obukkiriza era naafanga muki okumanya nabbi kyamuyisa ogi sallallahu alaihi wasallam n'okumuziika teyamuziika era yalagira Ali yaba agenda akole ki yabugamba nti genda oziike taatawo afudde ye taatawo Ali radiyallahu anhu kyekyavirako era aya yakkiraawo osegedde aya ekola ki oba kisegedde ombuga yagamba nti nja kukusabira Allah akusonyiwe ebbanga linamala nga Allah taŋŋaanye kukola ki kukusabira Allah nasetteeka nagamba nti ma kaana linnabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jannah tekiri ku nabbi Muhammad wuliriza tekiri ku nabbi wadde ababakkiriza okusabira abantu bamushrikina bafudde nga bakafiiri wadde bantu babe bakumpi kitaawo muto era yatusize eddiini eno wenjagala kati naye togeza n'omusabira olwaki olwensonga nti afudde muki afudde mukafiiri omwana wa Nuuhi yandifudde nga mukafiiri Allah namwokyomde amataba ne gamutwala yali nabbi mukazi wa Lutu yandifudde nga mukafiiri Allah namwokyomde tabaraka wa ta'ala kati buno obunene bwe tulina wano mu nsi bino byano bya ku nsi nti omunene akuyisizaawo ogenzi bakoze eki bakuyisizaawo tofunye mukalubirivu ebyo biri eno mu duniya naye wa Allah azza wa jalla buli anaafa yenna nga tafiiridde ku busiraamu ne kamutanda ennaku ze ne ziggwako akadekiika kakona ne kaggwako ali ku firashil mauti mu katanda k'okufa alyawo naye ng'ebyobusiraamu si byaliko n'afiira ku bukafiiri munnange embeera nzibu embeera sinnongoofu embeera era awo wennyini watandika okuloza ku ki kye bayita obukaawu bw'okufa kati ebiddiriddawo byonna bigenda kubeera bizibu paka kuyiro mu maaso gani nabonyumiza dda bonna babulira hadisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam etunyumiza obanga tubuulira enfa y'abakafiri egenda kubeera etya era efaanagana etya n'ebintu bikaba byamaziga ebintu byewuunyisa omukafiri ng'ava mu nsi bintu byewuunyisa miranga maziga kubonaabona nga kutandikirawo mu kaseera k'okugjamu omwoyo embeera zibankaawo nnyo nnyo ekigenze wala kubanga amazima gali nti mu kuseera ky'okufaako ogenda kulaba malayika oba bamikisa ab'essanyu ab'okusaasira abava mu jjana nga beebazze ekyo haqqu mazima oba kulaba malayika abazze okutwala malaikatul adhab bamalayika eb'ebibonerezo ab'omu muliro nga beebazze ebyo bibiri birindirire ezo nga ziri mmeka imma okujja mu kaseera k'okuva mu nsi muno nga malaikatu rahma bamalayika ba Allah azza jalla bamujjana Allah balese subhanahu wa ta'ala bebazze okukunona naye onoobeera otya bwotyo idha mutta ala tawhidi wassunna singa onoofiirako akida ku tawhidi kwawula Allah tabaraka kuba tawhidi kyeki busiraamu singa onoofiira ate obutuufu mu maaso ga Allah tabaraka ta'ala ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam ojja tandika obuwoomerevu bw'obulamu obuddako obutandikiraawo muwana n'obwa serebu wano era gundi serebu naye nga obwa serebu muyimbi ali mu haramu bweyajja obwa serebu gundi serebu mukubi wa zaara bweyajja obwa serebu
gundi mu buzinyi nnyo weyajja obwa serebu siba kiri naye gwe ofuna obwa serebu mu bamalayika nti ofiiridde ku tawhidi ne sunna. Malayika okujja bweti omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama nti akaseera bwe kaggwako obuzayo obudakiika awo dakiika 12 bamalayika bajja ne bakusalako eri yonna mukuyita kusalako era obalengera mu distance amaaso go gye gakoma okulaba kibabeera nga balina essanda za mujjana n'obuwoowo obw'omujjana oba buunya butya oba essanda ezo zifaanagana zitya oba obulungi kuba mpaka yabatenda nagamba nti ebyenyi byabwe biringa bwolaba omusana enjuba engeri gye bitangalijjamu okunyira kwabwe n'obulungi bwabwe n'engoye zibambadde ne batuula eri paka malakul maut alaihi salam. Ate malayika ye muteka giyita malayika walumbe basima malayika walumbe esime biki eyo malayika ya Allah azza eri ku mirimu gyayo erika malakul maut yerinnya lyayo alaihi salam paka lwejja nekutuula ku mutwe gwo si ku mutwe guli netweko wabula nti gwogenda yoono oyiriitira nejja netuula wano. Lwaki etuulawo hatta yantahiya al ajalu okutuusa akadekiika kasemolo kakona bwekka netandika okukoola omwoyo gwo kuba Allah agamba nti ebiseera ebyo tetukeereyamu wadde akadakiika ate titwanguyiriza wadde akadakiika tebadde bula akadakiika nemumugjamu omwoyo Allah ke yategeka kennyini kamala koona era yensobola lwaki ebeerawaawo oyiriitira batandise okukwata ku bigere bigenda bakutte ku mavivi ganyogoze bazize nebikwatte kitadda oyiriitira ebyovu bikuva mu kamwa amaaso gakanuse kale wallahi empeera ezo kati oli w'amaanyi oli mugagga oli pulezidenti oli kabaka emmotoka zirimu ziri mu kikomera sitiko ziri ku banka kati vaawo awo kale vaawo ne sente zo n'ekitiibwa kyo n'obuyinza bwobadde olagira bulagizi n'emirimu gyo n'amayumba go byonna mu kaseera ako biganyi. Abaana baliwa, sente ziriwa, obuyinza buliwa, ekitiibwa kiriwa, obwa pulezidenti buliwa, obwa kabaka buliwa. Kale vaawo otambula ogende ku mirimu gyo, vaawo ogendenga bulijjo bw'oboggola, vaawo ogende mu ofisiyo, vaawo ogende kale mu nnyumba yo, gende eri mukyalawo, ogende eri abaana bo, vaawo otulabe olwaleero naye ng'oli awo bawuza anyogoze agenda ani bannange biki boogera bigamba balina kye baagala naye nga nennanyini kutonda naye alina kyayagala kyakuva mu nsi. Lwaki? Ebiseera biweddeko byagamba nti byolina okuwangala mu nsi Allah tabaraka wa taala togenda kuddamu kulinnya kigere ku ttaka wano era okumanya togenda kidda kukirinnyako bakusenera busituzi okutwala bakusitula busituzi bakusitula busituzi tokkirizibwa kuddamu kulinnya ku ttaka lya Allah tokyalinako kigere ku ttaka lya Allah tabaraka wa taala tolinako kigere. Naye ngomaze emyaka 4 emyaka 7 emyaka 8 oli musi Allah tabaraka otambudde bigere bimeka okuva Allah gwotandika okutambula bigere bimeka byotambudde ku nsi Allah tabaraka taala leero tulina ku kigere ku nsi bakusunira busituzi gwa kutwala kati vaawo bakuwaanawaana naye ng'onoovaawo misikini tosobola wenna onnyogoze obugere bufufunyadde. زازري آيزو إذا بلغت التراقي وقيل من راق Allah chagama tisingomo yokubera kutuse mudoko li uvulura mwana buna kumutunga afa awine dowozi lyakora akola kibyo nage alabe bikete yamazo kasabala babaliba malaika khalas tuli kuna mutibaba mbalaba baba bazimwe mulaba baba tekisoboka kubeera oboma todda mukoogera kigambo neki khalas nguli wano
eriyo naguvuddeyo idha balagat taraq wa qila man raq abaliwo bagamba nti man raq ani amujjanjaba mulete dokita mulete ogundi ani amujjaba bamutusiza bamutotte mu ssabo bamututte mu ddwaliro bamutudde wagundi byonna banoonya man raq ani amujjanjaba aze awone wa qila man ani amujjanjaba awone nengani nebe kuŋŋaanya duniya yonna buli omu naleeta amagezi gasomerero byekisawo neddagala lya buli kikaddi yonna wallahi ovulula awo nokala era amawulire ne gajja nti agenze twebaza sime baddo kati mube bafubye eki abafubye bafubye nakola ki naddengulu naawe nabo bafubye naye afudde mufubye ekisiraani wala mufubye ageze mbw ate mufubye nnyo nannyini ye agambye nti olwaleero ajja gyendi ennaku zikoze eki naye nga owangadde emyaka emikabuzi kati bw'oba obizannyiddemu bitandikiraawo bw'oba obikoze bulungi oba celebrate bwebisookerawo bamalayika bano bonna bakutwala nti oli kyamuwendo kyakitiibwa era malakul mauti yegendereza okukola ki era okumanya yegendereza ekoola n'enkoola nyanjawulo ayuha ruhu tayiba owange gwe mwoyo gwe omutukuvu muliwayo ndala allati kanat fi ljasadi tayibi ogubadde mu mubiri omutukuvu omuliwo oguvunama wansi mutukuvu oguvuna wuzu buli kaseera mutukuvu ogunaba ejjanaba mutukuvu omubiri omwoyo guno gubadde mu mubiri nga mutukuvu gwama ti vai okhruji mwoyo gwe vaayo ojere okusaasira kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okutaasa kwe vaayo ompaka yagamba nti guvaamu mpola biruma naye mpola singa gwa mukafiri emamalayika bali bwegujjamu ng'egutadde mu ngalo zaayo omwoyo gwo bamalayika ne bajja mu nnambiro bali ne baguzinga mu ssanda zibajje mu jjana n'akawoowo wala hawla wala quwwata illa billah Allah yakamanya obulungi batandika okwambusa waggulu naye tebalina kibinja ky'abamalayika kibayitako okujjako nga bagamba tibannange ma hadhihi ruhu tayiba mwoyo gwani ogwo liman hadhihi mwoyo gwani ogwo bana bakutwala bagamba nti fulan ibn fulan n'amanya g'amalungi gabadde bakuyita ku nsi temwita ebinnyanya ebyekisirusiru mu nsi ogwe ahmada mutwali wa muhammad gwe ali mutwali ebyo byanjolya simanyi cowboy simanyi ani biki ebyo omutujju nabulidde waliwo omutujju yaziba sima otujju sibiki nti omutujju gwe tutwaye mutujju nti kale kati kabeere mutujju ebyo binyenya ebyo byekiyinga ebyo ebyekigu kyeddalwa ebyo n'amanyago agabadde amuli ge bakuyita kuba omuntu omulongoofu yayitibwa amannya amalungi abdallah mutabani wa gundi ali mutabani wa gundi yusufu mutabani wa gundi wahakaza musota kale bebi kulu bebi waini simemi ani Allah tusaasire naye embeera za buluganda nzibu nnyo naye zijja kukunyumira nnyo ng'ofiridde ku tawhidi kubanga otandikiraawo buli bamalayika babayitako waggulu babuuza ani nti gundi mutani wa gundi ng'akawooke bayitako okumanya kigenda wala buli kuggulu kuvaako ekibinja binja ky'abamalayika abakuwolekera bagenda okutuusa ku ggulu erisembayo allahu akbar alhamdu oba batwala pulezidenti obaani naye nga kasajja kabadde kambukyale nga ne kampala tekamanyiiyo wallahi nga n'engoye zayulikayulika naye nga kalina tawhidi esola mu jama kakera kubakyala kasoma qur'ani yaako nekagenda mu nnimiro yaako nekakola halaali waako kekatuuse ku kitiibwa ekyo naye nga abadde omugagga abadde mu nsi nga sente zimuyitaba simanyani ani ono yafaluwa bafa ono yali South Africa yani semwanga sibe biki sente ono gundi gwe yasabaga sente gundi muzaata ye
oyo olunaku lwe yafa awe byakoma bwabanga yafiira ku bukafiri Allah yasinga okumanya ne bwabanga yafiira ku bukafiri awe byakoma obyakola ki emboko zitandikiraawo wennyini kubanga bamalayika abazze okunona bennyini basoka okuwa embeera eby'emitima n'omutima okwewanika kompaka yagamba nti bafaanana bubi nnyo era ogugoye gwe bazze nagwo okuteekamu omwoyo gwo kigoye kikaluba kiwunya kya muliro kati bino obeera wabitidde dda kibola nti omwoyo guno malayika etandika ogukoowoola ng'egutiisizza ebinozi bya Allah tabaraka wa ta'ala omubaka agamba nti gugaana fatafarraqat fi jasadihi gutandika okudda wano ne gudda wali nga gukyali tegwagala gulaba gye gulaga siki gamba nda sigala kuvaayo tisawa vaayo genda mu busungu bwa Allah nti nedda sobola nti Allah agamba nti wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum Allah agamba nti malaika kaseerako bawanise mikono gyange bali mu kuba omuntu oyo afulumye omwoyo gwo lazima kwagala butayegala otandikiddewo embooko ne sambagere n'empi naye nga kitonde kye kikuba malayika ng'eboggula buboggosa ensi yonna n'emenyekamenyeka negwawo olw'obuggala lumu naye Allah agamba nti bamalayika so muwabula bamalayika walmalaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum bamalayika basitudde emikono gyabwe bagifananiriza Allah yamaze tabaraka ta'ala biwati kukuba bukubi omwoyo guno guveemu akhiran kukutula bukutuzi Allah kyagamba nti wanazaati naz'an gharqa wanazaati gharqan wanashitati nashtan kumenya bumenyi toli bya mirembe kwalira emyaka gyomaze mu nsi obadde weyita munene weyita wakitiibwa ebyeddiini tobyagala naye olwaliro munnange tebikola bakumenya bumenyi bakuzingezinge bakufale tokkirizibwa nakusukka waawo tebakugulirawo tewali kuyingira mu ggulu lya Allah tabaraka ta'ala tewali kuyingira mu ggulu lya Allah subhanahu wa ta'ala eryo erisooka toliyingirayo okomaawo lodda ku nsi kiboko ne zitandika ila qiyami saa paka lolimirira mu maaso gani ga Allah subhanahu wa ta'ala nokyo balogera bebitiibwa twegendereze nnyo obulamu bwaffe buno tubuteeke mu tawhidi ne sunna tujja kuwangula